Tugenze mu bitundu bya Mukono eyo waliwo ekyalo Ssentebe Joakim Sendi kyatwala ono atuuzizza olukiiko n'ayisa ebiragiro ebikakali ebiteekeddwa okubanga bigobererwa abatuuze naddala mu biro bino ng'abaana bakomawo okuwummula n'ekigendererwa ekyokubeera mu kitundu ekirimu emirembe. Ebimu ku byo tabakkiriza bikubaganyako ebirowoozo era nga mwe mubadde obutaddamu kusanga mwana yenna ali wansi w'emyaka 18 ebweru okusukka ssaawa emu ey'akawungeezi. Ssentebe w'ekyalo Lweza ekisangibwa mu kibuga eky'e Mukono Joakim Sendi atuuzizza olukiiko lw'ekyalo kino n'ayisa ebiragiro ebikakali eri abatuuze bye bagenda okugoberera mu kiseera kino eky'oluwummula. Ne bangamba ssentebe gusanga ku mwami lukomu. Ekiragiro kyasoose okusomera abatuuze era nga takkiriza muntu yenna kukikubaganyako birowoozo nga kino ky'ekyokuwera omwana yenna atanaba kuweza myaka 10 okubeera ng'atayaayiza ku kyalo kasita ziwera ssaawa emu ey'akawungeezi. Okumpa owa poliisi omu n'abasirikale 2 okulawuna okuva ku ssaawa emu okutuuka paka ssaawa 4. Omwana yenna bwe tusanga tannaweza myaka 18 ng'ali mu kutaayaaya tugenda kubakwata balina bwe bassebo. Tebanyama ne bassebo nga nze ssentebe w'ekyalo kino tetugenda kukkiriza baana mu luwummula luno kutaayaaya mu kitundu kumalako bantu balala biki mirembe. Nyawo defense wandibadde otuula wano ebyo ebiragiro nabikuwadde. Kuno ssentebe agasseeko okulabula abazadde abalina abaana baabwe wamu n'abantu abakulu nga bazza emisango egitali kimu ng'okukwata abaana wamu n'emize emirala egy'omukwano. Baana omusango leevi oyagadde omuwala atannaweza myaka 18. Omuzadde ali wano, omulenzi ali wano, totawaana kukuba ssimu yaani. Eyo totawaana oba omala buki kubanga nze obumenyi bw'amateeka sibukola ki sibuliiko. Ssentebe Sendi ategeezezza abatuuze obutatawaana kumukubira ssimu ku nsonga z'Ebola nti gavumenti yabagaana okubira bassentebe b'ebyalo n'abategeeza nga bw'atalina ssente zibatwala mu ddwaliro. Bw'olaba alina Ebola kubira ssentebe w'ekyalo obanga tonnamuziika obanga tonnamuddusa mu ki. Naye ssentebe w'ekyalo mwami Mawanda akimanyi baakoma okutusasula emitwalo 6 mu mwezi gw'omukaaga. Ebyalo buli lunaku biyita bw'olaba w'Ebola kubiraani kubira ssentebe w'ekyalo. Mu lukiiko luno ssentebe teyakkiriza mutuuze yenna kubaako kyateesa. Banyabo ne bassebo gavumenti mu mwaka guno gwe tumalako kyesobodde okutuwa nga ffe abantu beerweza yatuwa eggaali. Eggaali eyo bampita ne baginkwasa nga ssentebe. Eggaali gyeri naye tebatuweerako bbomba ate teyaliimu mukka. Kuvunaanyizibwa wammwe okugula ebbomba eneepikanga omukka gwa ssentebe. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.